mulabi waffe owa Blaze Media. Tuli wano ku kooti wano Mengo, ku Mengo Chief Magistrates Court, era nga Maulana anoneddwa. Tumunonye kumuzza waka olwaleero omusango gwe bwe gutuulibwamu era nga mukyala I have received a memorandum of understanding between the applicant Naruja Shukra and the respondent Judgment Data Kasozi Kati. I have also looked at the guarantors to the judgment data. Since the judgment date has paid a sum of 7 million Uganda shillings to the judgment creditor, remaining with a balance of Uganda shillings 3,650,000, and he has 3 guarantors to guarantee the same to be paid on the 15th of February 2024. This court is also informed that the judgment data has paid a sum of Uganda shillings 3 million shillings as post to the bailiffs who arrested him, and they have settled together. I hereby accept the memorandum of understanding signed by the parties and release the judgment data Kasozi Kati from custody. I so order.
Kami wange mukwano gwa ba Maulana ne Rain. Tuwafuka ba Luganda, muganda waabwe era. Kati nako bbiri tuzimaze nga twalayira tugambira wano mpaka Mungu wanatusasira nava era kati ngenda kufukako. Abadde tokyafuka? Amade sikyafuka. Nade nagutereka paka wanaava mu kooti. Kitwale ng'omuntu waga nasiibye. Kati nze mbadde ndagaano fuka. Nenga kulwa Maulana. Kati ekyo bakiyita batya kubanga atalidde yaba yasiibye. Busungu. Kati nenga alhamdulillah avuddeyo twagala okwebaza Mungu nti avuddeyo alhamdulillah ate era n'omu nani ndabye mwami oyo omu kuba mweyimiridde. Yes. Obuvumu wabugyewo obuwaayo omwami we ebintu bya kkooti ebyo tebiteraba byange. Ate nze kennyini mbadde nze ngenda okweyimirira. Mwana oyo bulijjo simanyi nti bw'aba asamba omupiira ataalinamu ku misinde. Era kati njagala ntendeka emisinde bangambye yatemense emisinde mu nsiko. Yabuze. Maulana olinamu emisinde ssebo. Eri bannamawulire banno ab'okola omulimu nagwo. Bannamawulire naddala nina bakyali bange bangi bannange mujja kunne mubbawolereza. Woba osobola tandika family planning. Nga basajja. Owulira nga kakususeeko kakususse emputu kateme tukawange. Ekituufu tetugenda beera mu makooti. Abakazi baatabuseemu bakoowumu ate bayina emikwano egibaliraanye nga mibi. So abasajja nga bwe mumanyi nti omukazi ali fragile bamuwa chance nyinyi nyeyo kumuwuliriza okusinga mmwe. So obuvunaanyizibwa bwamwe temusobola kukola ki ate okukuwa chance weewoze kubasoboka nnyo okuwuliriza omwana ne maama. So bw'oba okimanyi ekyo kati gw'olaba nti taakuyamba oba ajja kukusiiba tomuzaalamu. Emyaka 8 yebawa omusajja okubeera ne kasitodiya w'omwana. 7. Omwana kasajjuweza. Kitegeeza Maulana buli mwaka okuvaamu miliyoni 10. Naye bamuwadde chance ey'okudda omukazi bamugambye akole. Kitegeeza bajja kusobola okweyambako. Yafunye omulimu. Amiina ekitegeeza ajja muyambako. Ekikulu kya byonna kasita bakwatagana ne balabirira abaana abo kuba abo abaana tebalina musango. Banyumirwa bo ne bajjirwa mu kikolwa ky'okunyumirwa. Kasita bamuwadde chance edda agambe nti omukyala akola nnyambeko wano nawali. Okay, magezi kigowo omuvubuka ali eyo nga yeetaaga okuwasa naye ng'omukyala gw'ayagala owasa takola. Towasa bireke. Kampala amenya nnyo obwavu bungi nnyo ate abavuka ennaku zino obwavu bungi sente temulina. Omwana wa bbeeyi zaala mukazi ng'ajja kukuyambako ng'omukazi akola. Zaala mukazi mukwano gwo gw'onoosobola okugamba omanyi kandeete 70 oleete 30. Abakazi abavu musobola baboola ne mubaleka nabo ne bafuna baavu bannaabwe. Abakazi abavu tobaboole. Mubaboole bafune baavu bannaabwe. Mu bufu obwo bwennyini nnyo era n'abakyala nabo baweere ddala amagezi tuviirewo ddala. Bw'oba toyinaamu misinde gigoba musajja ebyokuzaala bireke. Bw'oba ogirinamu zaala ozaale bw'omala otandike emisinde. Musango gwana okubeera nga muzaala abaana batuzaala biri. Abaani abakazi? Musango gwana. Mwembi. Kuba lwaki mubanga mwena mukimanyi nti mulina buvunaanyizibwa ate muzaala. Kuba ate ono omwana gwe muleeta ku
mwebale kulwanira Maulana nga bulijjo munna mbalabye nga mwakedde wano ebbanga lyonna obwedda muyimiridde wano nga mugezaako mulwanirira yesebo esebo bino byansi bibeerawo ate bibeeramu oluusi n'emirimu gye bakola oluusi okuba amagezi amabi naye ffe tulina kubeerawo ku lwa muganda waffe alina bingi byakolera eggwanga eggwanga limwetaaga ate muntu wa buvunaanyizibwa kuba nti bagenze nabiteekamu katemba mungi nabiteekamu nnyo politics mungi naye tulina kumbeerawo paka last era ndabye basabye akasente kangi nentyamu naye ate oludda neŋŋuma ne ŋŋamba naye nyina bendabawo wano abanene si tetuli banene nnyo naye ate ekizibu bwe kigwa mu nju kyetaagisa kyonna ng'abooluganda mwekuŋŋaanya ne mubaako kye mugatta kulaba nga musolovinga olaba tagenda kubeera mukomaniro kyetaagisa ki nga kampani eno weeri kubanga byatukoledde nga kampani nga Success Motors bingi tetuyinza kumulaba mu mbeera y'okubonaabona nga wetuli ne tutavaayo kumuyamba mwebale nnyo nnyo gwe mutima munene nnyo era ssebo bamuleese bubi nnyo ku kabangali ne tugamba nti emmotoka ezigenda okumujja wano era ndabye nga muleese zino zennyini zivoga kati tikyakyali musibe ekyabaddewo bino bya bintu bya buntu ate bodda bwogera ne wetegereza nga tetuguridde sayidi abadde atwala obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja lwakuba nti essaawa zino temwagala kutunula ku sayidi eyo abadde atwala obuvunaanyizibwa bwe bigenze mu nnyo politics kwagala kusaanyawo linnya lye ekitasoboka tujja kwongera kusitula erinnya lya Maulana lisigale nga liri waggulu talenti tebasobola kugyebakira obuvunaanyizibwa abadde abukola era yasemba okuwaayo obuyambi mu Desemba kimanyikiddwa kiri ku record omuntu ayinza kufeeringa mwezi gumu gwokka n'osalawo mu embarrassing bwoti mu bantu it is unfair so twagala tuteekawo eno embeera kwagala kulaga abantu nti si bwe kiri nga bwe balowooza musajja wa buvunaanyizibwa era famire azirina azirabirira olaba convoy yemututte convoy yemugyeyo wano mugiraba omukulu bamututte azze waka mu bitiibwa ebyekika ekyawaggulu okusaanyaawo kiri oba okusazaamu kiri ekyaliwo ekyokuba nti bajja bamuswaza buswaza ate essaawa zino agendedde mu bitiibwa ebyekika ekyawaggulu.